Musizibi mutya baganda bange, manya Mark Professionals. Nze azze leero kulaba nga tulina ensonga ze tutangazaako. Tuuse sharinga ka video kano kagende ku buli munno gomanyi nkuba kyeyo ng'ali mu mawanga g'Abawarabu oba mawanga amalala gonna naye nga ye yeebuuza coronavirus test era certificate yefaanana etya eyo certificate gye bakuwa nga ova mu nsi eyo mw'oba oli oba Saudi Arabia oba Oman oba Jordan oba nsi ki nga verified nga ne bw'okomawo e Uganda eyitawo ne bw'ogenda ku airport oba ekisaawe ki ziyitawo abe Saudi Arabia. Nja kwogera nnyo ku Saudi Arabia kubanga yensi mwe nali, yensi mwe nava era yensi mwe nafunira certificate eno nga bankebedde nga sirina coronavirus. So buli omu ngenda bankatambuza tulabe baganda baffe bayambiddwa batya okumanya certificate ya coronavirus. Kakati certificate eno eriko bingi ebyokuyiga, bingi byoyinza okuba nga lwabadde tomanyi ng'ogamba oba efaanana etya oba kiri kitya. Certificate eno kankusemberezeeko mpola mpola tutandikire ne wano waggulu ku mannya gange. Amannya gange ndozi mugamanya va kugana agange awula agali mu passport ya Makumbi Frank Mugalaba geego. Passport number yeyo weeri ne ID buli kimu n'obuzaale n'ebikindi buli kimu n'ennamba y'essimu babiteekawo era ne covid test zajja detected by negative muziraba ennaku z'omwezi zezo zebakolerako ezo. Okusasula kwa nusu bisatu ebya Saudi Arabia gye mitwalo 3 ag'e Uganda. So bingi byolina okuyiga ku eyo corona test. Waliwo ababuuza ebibuuzo nti ate buli corona test gye basobola okutuwa ekola nedda mukwano ojja tuuka ku airport bakugambe eno teyitawo. Okitegeera eddwaliro mu Saudi Arabia erikirizibwa amalwaliro galiyo nga 3. Soma nnyo awo awasooka waggulu era mukama wo akuwa certificate nga teyefaananyiriza bweti mukwano gigaane kubanga nalabako nali ku airport omulundi gwawe gwasooka okunzizaayo nga mukama wange ampadde ya tiketi enfu nga neekoledde corona test ono. Natuuka ku airport abaana abamu ne babagaana okugenda e Uganda nga tebalina corona test mutuufu nga tebamukwata. Eno ye corona test ekkirizibwa mu Saudi Arabia eri official era lino eddwaliro era bw'oba weetegereza bulungi bambi njagala mulyetegereze nnyo awantu awo waggulu awo kale buloogo obwo mubugoberere nnyo era bose oba mulage ka video yako mugambe njagala corona test bweti ng'eri mu kagundi weekati. So bw'oba okomyewo e Uganda teweeraliikirira eno certificate gye bakwate e Uganda ku airport ne bagikebera ne bakuba kano kasiriyo namba kano kemulaba kano bwe bakateekamu oluusi bakatunuulira oluusi ne balaba oba wafewo ginze era bategeera nti wafewo ginze naye kano kasiriyo namba ebiseera ebisinga ke kayitawo olw'ensonga babafuna information yonna ku ddwaliro gye wakoledde buli kimu yake kasiriyo namba okemulaba bamikwano. Kikyenyinza obasomesaako ekirala okuggyako signature ya dokita eyankolako naye ebeerako amannya ge gabeerako. So eno covid certificate eba ya mitwalo 3 okwekebeza mu Saudi Arabia era ogikolera tobeera nakubuzaabuzibwa konna ng'ogiyina mbw ate bwe naakoma bajja kunteeka mu kalantini e Uganda nedda mukwano oyitawo mu buli mbeera. So njagala tubeere n'ekyokuyiga ku corona test oyo. Nja kuba wangayo buntu butono nnyo nga mubuyiga. Waliwo yabuuzizza nti ku corona maaka wembeera ku deportation banampa corona certificate. Yes mukwano era bagaba eno ku corona eyo kumaya ku deportation centers nga bakuze e Uganda abasawo bakebera oba ne corona test era bakuwa eno yeri official mu Saudi Arabia yeno eddwaliro lino era bw'oba olabye bulungi nnyo loogezo zetegereza nnyo ku boss certificate gy'akuwa ng'okoze corona test mu malwaliro mugamba alina kubeera bweti okakwata ka video n'okamulaga. So ebiseera ebisinga mubeere n'okuyiga kungi ku zino corona test mubeere n'okuyiga okw'amaanyi. Waliwo yabuuzizza manyi nzira mu bintu byammwe mujja mumbuuza. Waliwo yabuuzizza ku nsonga ya deportation nti yo corona test bamubakolerawa munaye deportation corona test bamubagirako ku deportation kwennyini temala genda mu ddwaliro abasawo babeerawo kwe bakugirako corona test wo then results wezikomawo ng'oli mulamu n'oyitawo mukwano. Okitegedde
era YouTube mugenda funanga ebintu ebyokuyiga bingi ate naddala mwe bankuba kyeyobe nze eddoboozi lyennwanirira munnaye sina muntu yenna alina gwe ngenda kugamba nti ngenda kulwanirira ono so mugezeeko okubeera nga musubscribinga ngenda basomesanga mu mbeera yonna tubeere nga tumanya kyekiddako munnayo kitegeera so kati njagadde mbaweeyo ak'okuyiga katono nnyo ku corona test oyo then mube nga mumanyi nti certificate yeno bwefaanana yeno mulimu abafuna ez'enjawulo naye ziringa za mirundi ebiri naye eno yesinga okubeera official mu Saudi Arabia oba otya abatambuddeko okuva mu Saudi Arabia basobola okunjulira yeno certificate eya corona test gye basinga okuyisaawo ku bisaawe byonna teri fake teri ki ebeera ya 72 hours bwe ziggwako eba efudde era bose omala kufuna eya tiketi n'akutwala ku corona test kubanga baba bakupimira obudde bwo okitegeera obirina kubeera na passport ne bakuwa corona test kubanga bakwata passport namba yo yeyo eryawo gyolabako kamera yange lwaki esika gyolabako B15 16 27 yeyo then byonna ne babikwata kati abaganda bange ka video kabadde katono nnyo ne mugende ku mukutu mukasubscribe mukalabe mukasharinge mugende ku page yange ya Mac Professionals mukasharinge buli muntu akafune yenna muganda wamwe abatamanyi ku mbeera ya corona test ayige kiki kyolina okukola ddoboozi lya Mac Professionals mbaagala nnyo mweyongere okusharinga ebintu byaffe mweyongere okubeerako mweyongere okumanya mweyongere okubuuza bye mutamanyi njaba nga mbannyonnyola eddoboozi lyammwe mwanfuna wendi Uganda nakomawo mu mbeera ey'okutulugunyizibwa okuva mu Saudi Arabia kuyitisibwa mu makomera mu prisons ez'enjawulo naye munnaye ndi mugumu nkyali mulamu ate ne Katonda akyakuma ate nga nammwe kumutadde okuipa obuyambi bwammwe bambi esiima nnyo bye munkolera byonna baganda bange muli baasiraasi bannange sinza kutuuka n'embeerabira sinza kukola kintu kyonna n'embeerabira olw'ensonga mwe mpa abamanyi ennaku yaffe ali Uganda atakubanga ku kyo tasobola kumanya ennaku gy'oyitamu gwali mu nnyumba so kati munenze kimpa amaanyi okulaba ate nga nze mba ndi mulamu nga nkomyewo lwaki sibalwanirira lwaki tetugezaako teekawo ddoboozi erisitukira wamu mbakubiriza okubeera nga mumanyi ebikwatagana ne corona test ono bangi nnyo batuuse ku airport ne babazaayo nga tebamanyi certificate ntuufu gye balina beera nayo naye nga gwe akomawo Uganda tewali buzibu tambula okomewo olw'ensonga gundi yo eba eweddeko komawo Uganda togaana gundi visa kale nja kudda nakaako olwaleero tuwadde ku corona test ngenda bawa akavidiyo akalala ku nsonga lwaki contract yo bweggwa kikakatako okukomawo Uganda beerako